Aviator tekako ne mukyala we Minala Queen basisinkanye obuzibu obw'amaanyi ddala anti abantu bonna mu kibuga ekya Dubai Bannayuganda babasonzeemu ennwe okubanga bambega abakolera gavumenti era ng'era be bantu abamu abaalinnye mu kivulu ky'omwami Bobi Wine aleme kubanga apafominga kuyamba Bannayuganda. Kino nno kitandisewo okumawo omuliro tekako n'okuteekawo empalana ey'amaanyi ennyo ebintu nno bikyagenda maaso. Wabula ng'ate Aviator ne mukyala we bavuddeyo ne boogerako eri eggwanga teekako n'abo abawagizi baabo bafollowers baabwe nga babategeeza munnange ffe we are not political, ffe tetuli bambega tetuli bali bankwe. Wabula ng'ate amanya yenze Sheila Adita viewing video eno ng'otandise na kusubscribinga kyekigambo ekiri awo wansi ekiriko subscribe kikwatemu akadde akali waggulu kajja kuyambako wobanga okakuttemu kankizo nnyo anti buli video gye tunateekawo egenda kubanga esookerawo gwe mukwano ky'oba okola subscribinga ate era akadde okakonemu nga tetunaba kugenda wala nnyo ngenda kutumirako abantu abalaba videos zange zineno nabagamba nti buli wo commentinga teekako erinnya lyo n'ekifo mw'osinziira okubanga olaba video zino so that imbeera nkutumirako okubatumirako n'okubabuuzaako kyekirabo kyokka kye nsobola okubawa nga nze Sheila Adita. Ngenda kubanga nsooka n'omukyala gwe bayita Grace ng'oli mu Saudi Arabia weebale kubanga otwekuumirako weebale kulaba videos zineeno weebale kuviewinga. Wabula ng'ate Juliet ng'oli Hoima gy'osinziira okubanga olaba videos zino naawe weebale nnyo kubanga olaba imbeebaza nnyo mu mikwano. Wabula ng'ate ono agamba nti nange wendi indaba indi mu ggwanga erya Saudi Arabia toyogedde linnya lyo Heleni oli mu Saudi Arabia nkutumiddeko Kirabo Ruth weebale kubanga naawe otwekuumirako. Amannya yenze Sheila Adita ali waneeno mu Katambi ddoboozi n'ekifaananyi kino kyolaba yenze Sheila Adita mwebale kubanga munneekuumirako. Olunaku olwaleero ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso ng'era bwe mulaba okuva ekivulu ky'omwami Bobi Wine president wa Uganda Kyagulanyi Ssentamu wekyabadde nga kisaziddwamu mu kibuga ekya Dubai. Omuliro nno gwakutte omuli abasibe Bannayuganda okubanga beekalakaasa teekako n'Abannayuganda abali ku deportation center okukola akavuyo. Okwekalakaasa kwabadde kw'amaanyi nnyo omuli okwokya obucupa omuli okukuba enduulu. Wabula ate omwami Bobi Wine yavuddeyo n'aba nga ayogerako n'Abannayuganda baneeno n'abeera nga abagumya nga bagamba munnange essaawa yonna tujja kubanga tubayamba nsaba mubeere nga mukakkana. Wabula ng'ate kino kyanyiziza Abannayuganda bangi ne batandika okubanga beesongamu olunwe mwe muli omwami owa Vibe UG oyo nno kuva dda nga bamusongamu engalo nga bagamba his Mhozi project era nga bagamba y'omu kubakulira ekikwekweto ekyokubuzawo Bannayuganda mu kibuga ekya Dubai. Era abaana bonna Abannayuganda abali mu kibuga ekya Dubai ne bakuba olukuŋŋaano olw'okulaba nga omwami oyo bamwewalira ddala era ne bagezaako okugamba nti omwami oyo muzibu ddala bw'omwesemberezo ojja kubanga ogwa mu buzibu. Wabula ng'ate tekitaliza na mwami Aviator Abannayuganda bamusonzeemu olunwe okuva wali mu kibuga ekya Dubai era nga bangi nnyo batandise okuboyikotinga bagamba nti Aviator mwami mubi nnyo nnyo ddala teekako ne mukyala we Minala Queen. Kati nno bineeno byagenze okutuukawo nga omwami Aviator yakagulira mukazi we emmotoka empya ketekete ekyaleetedde Bannayuganda okulowooza nti ssente ze baamuwadde okumugula ze yaguzeemu emmotoka ya mukyala we. Kino Aviator kimuwadde obusungu bungi nnyo era essaawa zino ye muntu akyasinza obusunguwavu. Wabula ng'ate yadde musunguwavu n'Abannayuganda bakyamuliko bamubuuza lwaki otutundayo, lwaki mututta, lwaki mutulyamu olukwe, lwaki muli bambega, lwaki mutta Bannayuganda bannammwe, mufunamu ki, lwaki mukola n'omulabe, lwaki temwagaliza mweka abaagala okubako obulungi, lwaki temwagala Bannayuganda bannammwe babeere nga bayambibwa. Aviator oli muntu mubi nnyo bulijjo tukwagala naye oli musajja muzibu nnyo temuddamu kwesembereza Aviator be babatemu abali mu Dubai ate nga ebbanga eriiseeko emabega Abannayuganda bannaffe ababadde ku deportation center babadde nga bavayo nga beemulugunya nti mulimu abantu abatandise okubanga babuzibwawo okuva ku deportation center era nga bagamba mulimu abantu abajja ne bawamba Bannayuganda bannabwe okubajja ku deportation center ne beekubira omulanga nga beetaaga kubanga bayambibwa. Wabula
wabula nze nga Sheila Adita nga bwe mumanyi nze Eva sibeera ku side eri negative buli kibi nkirondamu ekirungi wano ngenda kubanga njogera n'Abannayuganda mwena abalaba akatambi kano nze nga Sheila Adita siyina se ejajinga muntu wabula according ku kikyendaba njogera kwekyo according ku kyendaba nti nno ebiseera ebisinga mulemenga kujajinga muntu ebiseera ebisinga mulemenga kujajinga muntu yandibanga Aviator ye muntu gwe mwekengera teekako ne mina of which nze amazima amatuufu sigamanyi simanyi nti oba mbega simanyi nti oba y'omu abakulera ebikwekweto by'okutulugunya Abannayuganda sikimanyi nti oba muntu muzibu nnyo sikimanyi nti sente z'alina za muhoozi sikimanyi nti oba bamuwako project ey'okubanga bagula abantu okuyingira ekibiina kya NRM ekyo munnange sikiyinaako bujulizi wabula kyemmanyi kiri kimu nti omwami Aviator yavuddeyo n'akakasa n'agamba bannayinze siri politiko ku bbanga lyemaze ku internet mwandi mundabyeko nga mpagira ebyobufuzi however nga njagala obufuzi mu ggwanga Uganda bukyukemu njagala emirembe mu ggwanga Uganda njagala Abannayuganda buli omu abeere n'obwetwewaze obubwe njagala Abannayuganda tubeere n'emirimu njagala okulaba ku mukulembeze omupya naye nga siri politiko ebyo byonna mbyagala ebibalumangamu Abannayuganda nange binnuma y'omwami no Aviator yavuddeyo n'ayogera wabula Abannayuganda bali mu UAE balabikanga abataaguze emboozi ye era nga okwekalakasa okumuchawa okumuboycottinga abantu bamu unfollowing kikyagenda mu maaso okusaasanya ebifaananyi bye ku internet nga bagamba yombega abo batemu bikyagenda mu maaso wabula nze nga Sheila Adita mbadde nsaba mukakkane kubanga temusobola kulwanagana na government. This is a government issue. Ebintu by'okuyamba abaana byayingidde mu government. So you never know ani mulabewo omutuufu n'atali mulabewo. Kye mulina okukola kwe kuwachinga your moves, watch your moves. Omuntu yenna wajja nga atandise okubeera political weesendewo kubanga abaana mu kibuga ekye Dubai batandise okubanga babulawo. Wabula ng'ate for the case of baganda baffe abalemeseddwa okudda ewaka njagala bambi mu taking the pain right now obulumi mufuba okulaba nti nno mubugaayagaaya mwekume ng'ate we musaba munnange temumanya ekkubo ettuufu one day lijja kujja mubeere nga mukomezebwawo ewaka. Amannya yenze Sheila Adita. Eno video nkusaba obeere nga ogikomentingako ne best comment ogwolowooza omwami Aviator y'omu ku abo abatta ababuzaawo teekawo n'okubanga abegera gavumenti ebyama ebiva mu Bannayuganda n'abizaayo gwolowooza ki. Amannya yenze Sheila Adita kankusiŋŋaane mu ka video kange akaddako imbagala nnyo.